sorry. Yes, sorry. Muderi. Kandi wa media na mwe. Kasi na watu wanababa media. Omanye mugumu yakumyedda emyaka 5 emabega
nangamba nti abaana bano beegerere wakati mu service lenga ndinda wali kakati sana wako uwangiko abanaye tubebaza nnyo okuuma obupakamu ng'omagala abangi atuuse olaleeba Bobi wayini mukubeeko omugalo ezo manka buli omuwala gano amaka gaffe gali kintabuli tulinamu aba muvumenti naffe abadditti mwetuli ate n'abannupu nabwe wemuli abannupu muwanituuka ate nerabira nti aba muvumenti wetuli nnyo naba muvumenti namugiwaniki akana nno akaseera kano tulina obubaka mwebale nyimbere bakakkamu kubanga omwagala w'abangi mu nnyumba mwali egyo emirembe gyetuyayaanira ate twagala naye bwajja era agyongeze mu maaso kale olwawo naye ate yalinze kaakati akaseera kano tulina obubaka obulala obw'okusaasira kyanga LC1 Kiboga Town Council Kiboga District ennaku z'omwezi 25 2023 obubaka obw'okusaasira babuvudde eri ab'enju y'omugenzi Katongole Charles bakusa okusaasira kwabwe eri ab'enju eno y'omugenzi Ssentongo olw'okufiirwako mulamu waabwe mwannyinammwe nga bwe mumuyita buli omu ate bongera ne basaasira nnyo mukuddemu ab'e Sebina David ekitalo nnyo kitalo ddala mukama yawa abagumye abasibe ekimyo bakutte mu nsalo bajjamu emitwalo 5 yambe ku by'okuziika anti abaganda bagamba atalina atamanyi mpewo y'amagambo yamma omufuero bugo era ataddeko omukono ye nze Katongole Charles n'obubaka bwa mitwalo 5 butuuse taata webale nnyo tubufunye obubaka obulala era nga bwakusaasira obubaka obulala nga bwakusaasira era nga ennaku z'omwezi ez'olwaleero nga buvudde mu nkandwa zanyiro obubaka obw'okusaasira ntuuse okusaasira kwange eri ab'enganda n'ab'enju y'omugenzi Ssentongo olw'okufuulwako mwannyinaffe Nantongo mama Muzongo kitalo nnyo kitalo ddala bannange tubagumya kamera eno tugigumya era kansala Naluwadda Mary kansala Judith Kalule tubasaasidde nnyo era kutte mu nsalo nendeetayo amabugo gambe ku by'okuziika ga mutwalo gumu n'ebirala nze kansala Tahire Elias obubaka obulala era nga nabwo bwakusaasira Kiboga Kalagala Irosuwa Kiboga alright Kiboga ayira bansenga yu box Kiboga abiri mu lumana kuzamwezi ez'obubaka obw'okusaasira mwami yadde yasoma nnyo alinganga dokita era baka bwakusaasira abasaasidde nnyo ab'enju eno olw'okutwala okuba omugenzi Nantongo Mama Muzungu abadde takyukakyuka kitalo nnyo kitalo ddala olw'okufako Mama Muzungu basaba Mukama omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa atutte mu nsawo n'ajjamu omutwalo gumu byambe ku by'okuziika n'ateekako omukono nze kinagomba twaha mwenna bamumanyi obubaka butuuse taata obubaka butuuse bulungi ennaku z'omwezi eziro gyennyini obakeera bakusaasira Kazo United Saving Group nabo balese obubaka olw'okusaasira batuusa okusaasira kwabwe eri ab'enju eno era waliwo mu mmemba munnaabwe namugamba Shamim bakusaasidde nnyo amanyiddwa nga mama Faith ekitalo nnyo okufiirwa maama era bakusaasidde nnyo n'ab'enju eno mwenna okutwaliramu mukama basaba abagude abanyige ekiwondo bakutte mu nsalo bajjamu emitwalo 11 gyambe ku by'okuziika ataddeko omukono
yengabiro Maaka chairpersoni kuba ekibiina ekyo waggulu ekibiina ekirese obubaka buno kyekyakaza bina kirese big group ennaku z'omwezi eziro zennyini nabiro obubakwera nabo bwakusaasira bonna tubakotola ku kintu kimu kyalina okufumirwa maama ono senga w'abaana banavudde kazolo gospel church batusiza okusaasira okufuirwa maama muzungu era ne basaba omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuza ekisa basabye kimwekwase ebyawandiikibwa mu John 11:35 kakati ataddeko omukono olw'ekkanisa eyo ye Alozias bizamenyera Kuyandize bukaka mu bannaffe mwebale nnyo mwebale ddala tugende mu maaso n'obubaka obwo obubaka obulala obukwasiddwa Kazo Central ala nnaku z'omwezi 25 obubaka obw'okusaasira omuko Kiwanuka Joseph ow'Ekazo Central Kampala atuuse okusaasira kwe eri mukyala we namugambe Shamimu olw'okuviibwako maama waffe kisalo nnyo kisalo ddala asaba omukama omwoyo gw'omugenzi oba ogwa maama agulamuza ekisa nziyise n'olubugo lwa siringise 8,000 nze omuko Kiwanuka Joseph. All right, auntie. Abagamba ti embagobala ya mutta 00 zitawanyiza 005 emitwalo 8 mu luzungu 800,000 shillings from the Muko. Thanks Muko. nabuno obubaka bwa Muko omukokangu nati naye aziisula nabodasiza emitwalo 10 soyo Muko nati kandi toyanziza nnyo toyanzirege kaseera kano basobogera nnyabo tuliwo katuuseeko amaanyi omusikanaanya ebigambo byetujja bulungi nnyo n'oluvannyuma nga balogookiddako neyanza so neyanzeege ekigambo kimu kitalo nnyo olwange ndasekamaanya naye n'okuba bannakibuga tuusa obubaka bw'okusaasira eri ab'enju ya mukadde waffe yiisayisa entongo olw'okuvaako omukadde waffe wetubadde tumanya obulungi nga maama muzungu mukadde waffe St. Louis 5 eya Kiboga omukulembeze wa disitulikiti mwonna mukadde waffe okuva Emagere chairperson National Unity chairperson okuva Kyagulanyi abantu bakatonda mwenna abasawo ne banyabo njagala okubasaasirako olwakino ekikanga bwe kikudde mu kitundu kyaffe ne tugamba wakati mu mbeera zonna ze tutambuliramu tugamba nti mukama waffe yeebazibwe omukama takola nsobi twagala okugumya famire olw'okuviibwako maama twagala okugumya abantu mwenna naddala gy'abadde awangalira abantu b'empererwe tumwebale nnyo n'omukwano gwe mulaze maama muzungu erinnya yezeese kamaanya Godfrey Kasozi mpangalya mugomba y'ekibiga naye bayibuli inaweyogera nti bw'obanga osanyalira ddala bw'obanga onyoboganyobogera ddala njagala okwebaza maama muzeeyi nti alaze true colors okuziika kwekuweereddwa ekitiibwa byakola ku nsi byeyolose olunaku lwaleero nabadde mpulira abantu nga boogera b'enjawulo naye nange njagala okutuusa obubaka bwange so nga ate newano mu Buganda tugamba ti kabaka w'omulabidde w'ovunamira
mukkirize basore banyabo tusole bwaka bwange kyerinnya yenze Ssekamaanya Godfrey Kasozi mu kiseera kino ngenda ntegeeza abantu b'ekibuga naye okusingira ddala abantu bakibuga West Constituency ti Mukama ng'atuwadde obulamu era nga kyakutwazise Ssekamaanya agenda kuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti obw'essaza lino erya Kibuga West. Era abasuubiza abasawo ne bannyabo okubeera eddoboozi eddungi ku nsonga zonna eziraba nga zangiza era omuntu wa bulijjo. Obusungu basabe mukkirize njogezegamo bino. I pledge before you, ladies and gentlemen, to be the voice of the people of Kiboga, who also the people of Kiboga West Constituency, on issues deemed pertinent, imperative, crucial and paramount to the well-being of the people of Kiboga. In the same vein, ladies and gentlemen, I pledge before you, ladies and gentlemen, to follow the rule of law while executing my duties as a member of Parliament for Kiboga West Constituency, as shall be enshrined in the Constitution of the Republic of Uganda and parliamentary rules of procedure. Ssekamaanya Godfrey Kasozi eyekwanyiza obubaka bwa Paalamenti obw'essaza lya Kiboga West Constituency. ngalamusaako banaye onesima nakumiziya wakuziikibwa nti Chairman, Kiboga District, Adise Obatame, Udara Tuwe Baziba, Korea. Sebo MC, bakadde baffe abantu b'amaka ga Isirayiri Ssentongo, bakadde baffe Genotira, abakupanga bonna, kulwange gansiruka muno abamuno ssentebe wa munisipayo Kiboga ne ku lw'abannakiboga bonna njagala mukkirize tuuse okusaasira muno gye muli olw'okufa kwa maama muzeeyi omusole gwe tuwangadde naye era nga bwayogeddwako ne mukiwulira nti kalaze entuufu abadde aziraga ekiro n'emisana bwe bubadde obutondebwe. Olwekyo tusaasira nnyo abantu b'amaka gano, tusaasira abaana be n'abantu bonna babadde awangaala nabo. Kitegedde nti ab'empereero bali wabangi bawangadde nabo okumala emyaka emingi ne mu busuubuzi bwonna gy'abadde. N'olwekyo kitalo nnyo basobole bannyamu kitalo ddala. Naye twagala okubagumya kubanga Bayibuli etutegeeza nti tebirirema kubeerawo naye bibasange nga mweteeseteese. Ate era netuyigiriza netugamba nti nabagamba nti sikwamu okumanya entuuko newankubadde ebiro. Olwekyo bakadde bange kitalo nnyo newankubadde nga maama muzeeyi agendedde emyaka gyetulowooza nti akyali muto ekitiibwa waka Paalamenti omukyala kubanga era atambudde naye muno. Olwekyo kitalo nnyo basibole bannyabo. Basibole bannyabo obudde bugenze ne puroguramu mpanvu. Saagala kusingako awo naye njagala okwongera okugumya abantu b'amaka gano, njagala okwongera okugumya abaana ba maama muzeeyi. Bayibuli etuyigiriza netugamba nti newankubadde nga kitange ne mmange bandeseewo naye Mukama ananzijanjabanga.
basomole banyabo kitalo nnyo Kyala Naluwagga mutume wange Sebina David n'abalala kitalo nnyo naye Mukama abagumye mbeera bwe tuli Mukama abeere nammwe. So kiraba tweyanzije obwakabe tweyanzije kakati mukkirize munange ono asome obwakabe twongera okwaniriza Honorable Mutumba Abdul Tura West MP webale kujja era webale kutuula kasavu kanyama era akaseera kano tulina obubaka obulala nawo tuyisaawo obubaka obw'okusaasira ennaku z'omwezi zino zennyini ntuusa okusaasira kwange eri ab'ennyumba eno y'omugenzi Sayi Ssentongo olw'okufa kwa muwala waabwe Mama Muzungu Nantongo Geresi kusaba nnyo kitalo ddala kusaba Omukama omwoyo gw'omugenzi agulamuza ekisa atamanyi kuwulira Magombe yamma mufa olubugo kutte Kawaliggo n'enzijjamu olubugo lwa mitwalo 10 bweddu ziyambeko mu by'okuziika n'ateekako omukono nti yenze omulangira Mukasa Musanje Yasiini taata obubaka butuuse webale nnyo webalire ddala. Tulina essanyu okubategeeza nti n'abagenda okukola ku by'okusaba nabo batugambye basembedde awo era okusinziira nga embeera bweri nti Abaganda tugamba nti enkola y'omutwe yekuwensanirira twali ne puroguramu entegeke ate era puroguramu ekyusibwamu tulinayo akaseera era ke tujja okuyitayo omunene mu banene naye abekukyayogera tukomutumayo butumanyi tubadde twagala tugeere nga tulina betwaliriza kubanga bw'anaayogera ate mugenda kushangalala kale katulindirindemu katono nga bwe tuyisaawo bino OMC yongera okuyisaamu byoyisaawo oluvannyuma tujja kufuna akati omunene mu banene naye ayogereko sitemwagala kigenda kityo njagala omwami ono amunaani wano ayite omu nga tuuze onnambere Yakubasaba abatu byammwe okwogera kwe yayogera okusembayo nsooka okwebaza abakungubazi mwenna abazze okutuziikirako muganda waffe ono nebaziza dda bamugenzi yafiiridde waffe laffe tumubaddeko nebaza omukulu Kyagulanyi eyajja ebulamu mu ddwaliro okulambula muganda wange okulambula muganda waffe era abantu badde atulwanirira okulanti obulamu bwa muganda waffe bane abatuuze bannamere mu kitukeeko bakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti bafuuba okulaba nti obulamu bwa muganda waffe buddenaye Mukama n'agaana. Webale nnyo webalire ddala abakungubazi mwenna abatindiza eggendo okuva okumpi n'ewala ntuusa okusaasira kwange eri abaana bange
nze baddumanyi kubyowayini kubanga nze namulabako egongi ebulamu n'omubaka wa NRM baŋŋambye yajja mu ddwaliro nga tuyirira ffenna abadde mukazi w'amaanyi embwakubaku abadde mukazi ateerya ntama era kinnumye nnyo okubeera nti agenze twatuuse mu kisanja ky'omukulembeze waffe olaba bwati eteeberera people power teteberera people power eteeberera people power agende bulungi manyi nti maama omuzungu nantongo musanyufu ebigambo ebisembayo tubadde mu ddwaliro naye ebbanga lyonna abadde takyayogera naye bwe mbadde emulago naye n'omwana wange Shamimu n'abaana abalala bamujjanjabye nemugamba nantongo tomalamu maanyi olimba olwo nga takyayogera nemugamba people power nagamba power n'anwenya banaye mukulu Kyagulanyi pulezidenti w'abantu nkwebaza nnyo okwerekera omuwagizi wo lukulwe enfanfe era nkimanyi maama muzungu gyali sawa zino bakuba tetuli naye wano mubiri naye amwenya mwebale nnyo abatuuze abagudde okumpi n'ewala mwebalire ddala pitibwa mama nabukeera ku mabanda enamere musiika paani kwe mulimu gwange abantu bakyalise ekiseera kino njagala okukumula mpita MP ekimu kino omwami Abudu Mutumba yandise okkiriza ogwe okusoozaako olw'abatula kaseera kano kiramanyibwaagenda kusaba wano obukulu wano twagala okufulumya omugenzi wano muteteekokootyo ekulano naye akulungiza obubaka bwa MP omwami Abudu Mutumba Kiboga West sebo kirabo maaso omukama mulungi ekiseera kyonna abantu b'ennyumba eno okusingira ddala banyinaffe mukyala Naluwaga mukyala Nakaye n'abalala Afande Ddiba Ssentongo Zeyisebina abaana bamulekwa kati bafuuse bamulekwa abannantongo MC kwemanyi obulungi abakulembeze betukulembera nabo ekitundu ky'ekiboga okuva ku LC5 okutuuka wansi abakulembeze b'eddiini abali mu kifo kino sebo omugenyi waffe ow'ekitiibwa Honorable Kyagulanyi abantu bakatonda mwenna abali mu kifo kino abaami n'abakyala abakungubaza baze tukungubazirako nga tuziika maama waffe sengaffe mwannyinaffe maama muzungu
naye nga Teresi Nantongo mwanyinazeeka ya Kristo bwe tuteeka mu Paalamenti. Bannange kitalo ddala okufiirwa Maama Muzungu. Erinnya eryange nze Haji Mutumba Abudu, ndi muzzukulu mu luggya luno, nzaalibwa ku kyalo kino ate mbadde mulirwana wa Maama Muzungu. Mpangadde naye akabanga akakola ki akawera. Njagala okutuusa okusaasira kwange eri abantu b'ennyumba eno, naye okusinga ennyo abaana ba Maama Muzungu olw'okuviibwako maama waabwe mu kaseera kano. Maama Muzungu obulwadde bwe bwamutandika biseera bya COVID. Actually ekyatandika obulwadde bwe buno obumutudde yali COVID yennyini. Najjanjabwa era ne tuddamu ne tugonga naye agamba ka COVID kabadde kantwala naye kakoze eki kawonye. Naye COVID olwaggwati n'atandika okuwulira ebimuluma munda, obulwadde bwafuuka namulanda okugenda okutuuka emulago nga bamugamba nti kansa. Paka olwaleero Mukama lwamututuddeko. Njagala okusaasira buli omu, njagala okusaasira mukyala ya Kristiini, kubanga Maama Muzungu yali mukono gwe gwa ddyo mu kitundu kino ekyekirambira. Ate olw'ekitiibwa Bobi mwami Kyagulanyi, Maama Muzungu abadde mundu yo mmenye mu kitundu kino ekyekirambira. Naye ate nange neesaasira nnyo kubanga wadde yali mu kkala myufu nga yambadde enkofiira emyufu, yagamba nesiba ku mwana wa mu kitundu muli wana wange. Yasobola okuzimbawo mu tawuni ekizimbe eky'amaanyi, abadde landooli ng'alina n'abaki n'abapangisa. N'alima wano olusuku luninaani awo, era ng'ate emmere n'agitwala e Kampala. Yagamba nti nesimuka kuno balyayo emmere kubanga bajja kunseera yange egitulira wa mu kibuga. Amukaddiridde. Kale njagala okusaasira buli omu. Ate Maama Muzungu era nze ensanyusa olw'embeera eno eriwo. Maama Muzungu abadde azannya ebyobufuzi bwe ng'abizannya buki bulungi, ng'ebyobufuzi bye si byantalo, wabula nga win-win situation. Omukombiisinga te sayidi yo naye nga bwakombiisinga dibeeti bwetako n'agamba nti Adijani tunaaluddamu ddi enkya. So abadde muntu wantalo era abadde ayagala akulaakulana.